إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abakkiriza ab'ebitiibwa, tumaliriza risala eno ey'ekitiibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna eya Imam Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah rahmatal abrar. Era mukumaliriza risala eno omuwandiisi ono ow'ekitiibwa yagamba nti hadhihi nafathat an aqidatina wa da'awatina. Bino bye bitonotono byensobodde okubeera nga mbasemberezaako, mbawandiikirako, ndeeta ku ddaawa yaffe, engeri gye tugitambuzaamu ne ku nzikiriza yaffe gye tukkirizaamu omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Agamba nti wa dhikruha bi adillatiha yutawwilu alkitaba wa qad dhakartu julla adillatiha fil makhraji min alfitna. Agamba nti singa bino bye tuleese masail mbireeterako obujulizi buli kyendeese nenjiwa obujulizi bwakyo, ekitabo kiba kigenda kola kitya, kiba kigenda kuwanvuwa, kiba kigenda gejja. Naye naakusongera mu kitabo weyogera ku nsonga zino n'obujulizi bwakyo, naasonga ku kitabo ekiyitibwa al-makhraju min al-fitna. Kitabo kino kirungi nnyo 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 mu bitabo bya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah. Si kinene nnyo naye kikubyeko ensonga mpitirivu ezikwatagana ku manhaj, okwerula ensalo da'wa ya ahli sunna wal jamaa, biki byeyimiriddeko, biki ebiri ebunaayira nayo. Kitabo kirungi nnyo nnyo nnyo, yayogera ku ashkhas, yayogera ku badhullal b'omulembe guno, yayogera ku bintu bingi nnyo mu kitabo kino. Kakati mu kitabo ekyo yaleeta obujulizi bungi mukyo. Waqad dhakartu julla adillatiha fil makhraji min alfitna wa man ladayhi ay i'tirad ala hadha fanahnu musta'idun liqabuli an-nushi in kana muhiqqa. Bwabaawo omuntu yenna alina kyatamatidde nakyo mu bino byempandiise mu kitabo kino, abeerenga atebenkera. Sheikh agamba kubanga mazima ddala mweteefuteefu okwaniriza okuwabulwa kwonna singa nnyini ensonga eyo gyayagala okubeera ng'etereezebwa ddala ddala kyayimiriddeko ge mazima. Kitegereka amakulu singa janaga ne Sheikh amasala gano wagambye bwoti naye ekituufu si bwe kityo bwe kiri, n'aleeta obujulizi obulaga nti ddala ddala Sheikh kyawandika si bwe kityo bwe kiri, mweteefuteefu nnyo 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 okubeera nga yaniriza amazima era adde ku kituufu. N'agamba nti walimunadharatihi in kana mukhti'an, ate era nga bwe tuli abeeteefuteefu okunadhara omuntu oyo, yaani okuwanyisiganya naye singa abeera nga si mutuufu. Singa abeera nga si mutuufu, omukulu tagenda muleka bulesi bwatyo, wabula agenda mulaga nti munnange entega gyewategeramu ebintu si entuufu, amuleetera obujulizi, amulaga ebigambo bya Allah oba ahadithi oba entegera y'abaulama wa hakadha. Kitegereka. N'agamba nti wal i'rad anhu in kana mu'anidan wallahu alam, n'okumuleka okumwerekereza bw'abeera nga ali minal mu'anidin, n'okumwesonyiwa bw'abeera nga ali mu abo bakagugube, nga ne boogezaako okumunnyonnyola amazima asigala afiira kulinga ettwe ly'enkuyege. Ettwe ly'enkuyege bwe lunyweza ewantu balinywezezza, ne bw'oligamba owange ne bw'owunzika akabuto okatutte ng'ettwe lisigadde kuli. Kale agati bw'abeera kagugube oyo yagenda kukola ki? Oyo ajja kwesonyiwa, mwesonyiwe. Wallahu alam. Saba Allah ateke baraka mu kitabo kino. Kati awunzika agamba nti hadha, agamba ebyo nno byenjogedde waggulu bwe bitu bwe biri. Wa mimma yambagi ayo ulama, nebigwanira okubeera nga omuntu abitegeera
anna hadha laysa shamilan li da'awatina wa li aqidatina. Tugamba nti ekitali mu kitabu kino tekiri mu daawa yaffe, tekiri mu aqida yaffe. Ebyo byensobodde nze okujjukirako era byensobodde okuwandiika. Wa illa aqida ahli sunna ngazi erimu ebintu bingi. Daawa ya ahli sunna ngazi erimu ebintu biki? Erimu ebintu bingi. Fa inna da'awatana min alkitabi was sunna ila alkitabi was sunna. Kubanga daawa yaffe tujijja mu Qur'an ne sunna nga tujizza mu Qur'ani ne sunna. Yani tetufuluma mu Qur'an naki ne sunna. Agamatu wa hakadha al aqida wa hakadha al aqida wa hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Era kadhalika na aqida yaffe bwetyo min alkitabi was sunna ila alkitabi was sunna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala teke baraka mu kitabo kino agase nakyo umma y'Obusiramu. Era saba Allah tuwe obusobozi okubeera nga ekitabo kino tukikyusa tukiteeke mu lulimi oluki, olulimi Oluganda, tusobole okutegeerera ddala daawa yaffe yeeriwa. Tuleke kulowooza nti daawa yaffe kubeera na kirevu kiwanvu nangoye ziri waggulu nga biwedde. Nedda munnange daawa yaffe erina ebintu bingi ebisingakaawo. Bannange kino bwe tukyogera tetukyogerera mu baabu y'abali abajeeje ebintu ebyo. Waliwo abajeeje ebintu ebyo tebalina kyebamanyi okugyako kirevu naki nangoye. Ezo ibadaati empitirivu okumanya zasooka okubeera ennyingi. Buli lunaku lwokeesa ng'olina ekirevu kyo oba okeeseza nampeera. Ng'era oli singa abukeesa ku makya nga kikalakaseeko bwakeerera mu Zambi bw'okeesa ng'okirina oba okeeseza naki. Buli mpale gy'oyambala ng'eri waggulu wa buki oba ekkanzu ng'eri waggulu wa buki oli mu mpeera. Ezo mpeera tezaawukana na musalafu. Empeera z'ekirevu n'engoye ziri waggulu tezaawukana ki? Naam. Agenda okuyimirizaawo essala ng'obedde ali mu mpeera. Mpeera ki? Ekirevu kino kyayambadde n'empale gy'ayambadde. Naye tebikomaawo, tebikoma ku kiki? Bw'obikomyawo ate onaaba nanjawulo ki n'abazikiri tebakirina? Olaba n'abasingasinga bakirina abayindi. Bw'osingana bakirina nga kiri ero nga balina n'ekiremba waggulu. Si bwe kiri? Barrafida bw'osingana balina ekirevu. Idhan daawa yaffe tekoma bukomi ku kirevu nti nze kasitankuze ekirevu kasambera nga sikwesa ngoye olumazeeyo obusalafu. Abadan. Bingi byolina okuteekako ebirowoozo. Osobola okubeera munnabida ko. Omuganda kyayita kakongoliro, Omwarabu akiyita ko. Aiwa. Kaakati osobola okubeera munnabida yennyini amazima ng'ekirevu okisambisa maviivi. Osobola bulungi nnyo okubeera nga oli munnabida yennyini nnyini ng'olugoyo terukoonanga ku kakongovule. Kitegereka nga ki ng'okubeera omukhawariji. Omukhawariji gwe obulamu bwo tomanyiyo ddiini okugjako kupambana n'abakulembeze. Hatta ne tawhidi omuyisaamu amaaso noga nti abali bize ne tawaghiti al-amwat, abali badde balwanyisa tawaghiti al-ahya, nodda ne ku tawhidi n'omuyisaamu amaaso. Gwe tomanyiyo kinno kyonna nakyowulira kya bbeeyi okujja okulwanagana baki n'abakulembeze. Munnange obeera dhaalun naye ng'ekirevu kinyereketa bunyerekesi bwekiti olinganga kyoteekamu zaiti bwaki wa simusimu olidde bulungi naye nga tekirina mugaso gwonna gy'oli. Yani tekikufudde mu ki? Naye nga tekikufudde mu ki? Tekikufudde mu salafu. N'olwekyo bingi ebiri mu busalafu bye tukoonyeeko bingi wano obiwulidde. Bye tukoonyeeko bingi obiwulidde. Beera mwegendeza sheekhi mu bimu ku ebyo ebyewuunyisa ebiri ku mulembe guno ma'al asafi ashadid, ebyewuunyisa ennyo mu bantu abalina ebirevu ebiwanvu n'engoye eziri waggulu era abeerowooza nti basalafu, kwe kubeera nga baagala nnyo eggwanga lya Iran, eggwanga lya barrafida ithna ashariya jaafariya imamiya ad-dawla al-kafira. Eggwanga ki? Eggwanga ekafiri. Omumanyi omu yayogera ekigambo kyannyumira nnyo, subhanallah. Yagamba nti man taraffada
siyasatan tarafadha aqidatan. Omuntu abeera rafidhi mu byobufuzi awunzika afuuse rafidhi mu nzikiriza nga tamanyi. Na gwe n'omanya nti omusajja avuma Abubakari, avuma Umaru, avuma Uthman, akuba ebituli mu Qur'ani, agamba nti Aisha zaniya, agamba nti Hafsa zaniya, basahaba bakafuwaza, n'osigala ng'oli kuli anti bebatasiza beboka bavudde ku baganda bali Palestine, beboka bavudde ku baganda bali luddawa. Subhanallah, okuvayo ku baganda baabwe bali Palestine ebiri mu politics gotategana kutegeera gwe miskini. Naye singa hakikatan tewaliyo abasiraamu bonna batudde bali eri tebafuddeyo ku baganda fa abali luddawa, abali luddawa ayi Palestine tebafuddeyo nga sitaani bwe kulowoozesa tebambi tebakoze eki, tebafuddeyo olw'okuwa nti amatugo wagawa abantu abatategeera ddiini bebakunyonyola ebifa muki mu nsi. Owulirawo nosimanya omukozi wa sabuni okubiraali, owulira oli simanya aniyo nakera ku voice n'abalala bafaanako eri abatategeera ddiini bewawaama ki amatukera kaleediyo ne balyoka bakupakira ebintu ne bakupakira enjiri ya Iran. Kakati singa hakikatan mazima gennyini agataliiko ki kakunkuna konna nti abasiraamu ddala tebakwatibwako baganda bava abali luddawa, abali luddawa yani tebafuddeeyo tebakoze kimala. Abashiya ne bavaayo, barafidha ne bavaayo ne beeziribanga era ne bayiwawo n'omubiri ku baganda baffe abali luddawa e Gaza. Wallahi bw'oba wategeera eddiini oba okitwalanga omusajja omukatoliki bw'omusiŋŋana mu ngeri eyeewuunyisa ng'abeereddewo omusiraamu. Bw'oba wategedde ki, bw'ategeera ki, bw'oba wategeera eddiini era okiteeka mu kifaananyi nga kale bannange subhanallah haji gundi musajja alwala n'agenda mu ddwaliro basiraamu yonna tebajja mulambula ne kerementi yajja ne zeveri yajja ne domazo ne galaasi bonna bakola batya baaliwo siwe kiri. Kati amazima oba mutuufu okwewuunya abasiraamu lwaki balekerera gundi hajani kerementi najja ne baali bonna ne bajja kitegereka oba mutuufu ne batukusanga nga muli toyagala tugambe nti kerementi ne zaveri ne domazo ne galaasi ne jirido baki bakafiiri tugamba nti kati ate gwe totegeererako ddala buki busiraamu. Bano olina okumanya nti abasiraamu mwabalina Allah n'omubaka abalina aya za Qur'ani nembeera nga mulekeredde gundi haji n'abeera eri abasajja abakatuuki ne batuuka ne bajja. Awo tugamba oli mutuufu munnange era okunyolwako kuli mu kifo kyako sibe kiri. Naye kasooga ne Allah tagenda bokya muliro, Allah tayinza kwokya abo abafuddeyo ku haji n'abokya omuliro ate banijjana n'agiwa bano abatafaayo ku haji. Nga tugamba oba tukutandikire waggwe okuzza ku luguudo oli mu kikande Tair tategeera bigenda muki, tategeera bigenda muki, tategeera bigenda mu maaso. N'olwekyo ibadallah abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza Iran esse eddiini y'abantu. Naku lumu nali Kampala nga nyina darusi nakasero Sheikh Bati najja nankuba akaama na khatama Allahu lahu bil husna, Allah mwenkomerera enki ennungi. Najja nankuba akaama nangamba wayi mazinga okimanyi nti abantu tebagala boogera ku Irani. Ningamba abasiraamu ennakasero tebagala boogera ku Irani. Arrafidha al-kuffari 12 Jafariya Imamiya, abasajja abakafiiri abali madhhabu gaabwe nti okutta omusunni kikulembeza okutta omuki, okutta omukafiiri. Abasajja bavuma sahaba abagani Qur'ani sizijuvu abakolibira Jibrilu khana al-amin khana al-amin khana al-amin tebagala boogera ku Iran. Nga mawulire gannaku nnyo ekikoze kitya ekiyitiridde. N'olwekyo bannange bala eri muki, eri mu ummeeno abantu okubeera ni mizaani z'ababuuka dda. Naye omukkiriza yatunula butunuzi ku usulu za iman, ebikolo byaki nti kiki bayita obusiraamu. Obusiraamu ye tawhidi kwe kwawulaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kibayita obusiraamu nti ye ng'akikwata ng'akiteeka ku Iran. Iran yawula Allah, eyawula Allah.
abawula Allah bagamba nti aliyu ne bamukowola ya abal hasan tumalire bino tumalire biri sina byankiso sina byakyama biwandikire hatta ne ku motoka naam ya aba abdillah ya abal hasan ya baba koole misana ekiro babasile misana ekiro bakola misana ekiro gwengo gamba nti basilamu abasaba gandi basahaba bali bakafiri ngo gandi basilamu basahaba bannabi bali bakafiri ne bakyogera emabegekeyo ibigambo bino byayogerwanga tebitusemberedde niyo olwalero omuntu abinawo ku TikTok abinawo ku simu ye alaba obukafiri obulikiri awo mu maaso nasigala nga yekubye emizimu kitegereka wallahu almusta'an naam sheikh طيب tugenda kufuna ku bibuuzo hafidhakumullah ku nsonga ezikwatagana ne risala eno يا الإمام الوادع رحمه الله هذه دعوتنا وعقيدتنا نعم تفضلوا نعم شيخ إبراهيم نعم ekibuzo kyembuuza seeka naddala ewakeyo kirabikira nnyo mu baganda baffe abamu betusuubirizamu okubeera nga baliko bulungi oba kujadda nga balina engombe egamba nti bw'osanga omuwalimu khudhu alhaqu wa tulqa albatil bw'omusanga nga alina kyasomesa nga kituufu khudhu alhaqa wa tulqa albatil yani nti mugjeeko obulungi omulekera obuki obulimba saba tunyere ku nsonga eyo ensonga ey'okubiri kwe kutungamya ku nsonga waliwo ensonga emu gye nawulirako egamba nti kisobokera ddala abantu okubeera nga bali ku aqida y'aba ahli sunna naye nga manhaji yaabwe yaba khawariji ekisemberayo ddala batugamba olwo n'ekirala nakira nakiwulirako nti si buli mwononefu nti munabbida ne buli munabbida muki mwononefu nawo nawo twetaaga tutangazaamu ensonga ezo inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Amma ekigamba khudhi alhaqa wa turki albatila kigambo si kituufu ala itlaqihi nti kyonna wa innama nakhudhu alhaqa min ahliha amazima tugajja ku bannyinigo abamanyiddwa nti ahlul batil tetubatuula kwadde okubakola ki okubasomako kitegedde olwekyo eyo qaida ekotera kukozesebwa bamutalawinin abatera okulinnya eno naye abakyukakyuka basoma ku bantu abakyamu ne beekwasa nti nakhudhu alhaqa min ahli albatil wa natruku batiluhum fatujja ekituufu tubajjako ekituufu tubalekera ebikyamu naye manhaji si kiki si ntuufu tetusoma ku ba ahli albatil olwekyo amazima tugajja ku bannyinigo ba ahli albatil tubajjako. Kakati ab'ebitiibwa tukyali ku kibuuzo kino ekya muganda waffe Sheikh Ibrahim ekisoose twala amazima yani tebagamba nti ono tomusomaako buli omukola otya musomeeko mugjeeko amazima ge omulekere obulimba bwe. Tugamba nti gwafaananako bw'atyo tolina kubeera muyizi anoonya irimu olina kubeera seeka munene ng'abantu bakusomako obusomi ki irimu gwalina obusobozi obutegeera amazima n'obulimba ebiri mu basomesa bo kati goba onunayo ki okubasomako olede oli mumanyi oyawula bulungi nti eno haqqi eno batil kino kiri siwe kiri abo bonna buseeka abali mu kisaawe ono abuliza muzikiri kalenge gwobyawula bulungi nnyo nti eno haqqi eno batil ono akubuliza mu busuufi gwobyawula bulungi nti kati kino kyayogedde haqqi kino kyayogedde batil ono buli ono mukhawari gwobyawula bulungi nti kino kyayogedde haqqi kino batil oba kuddaala ddene toba na bwetaavu bwonna bwakutawaana kuddeeno naye nti onoonya ki gwasobola okubyawula. Kati gwe baita talibu ilmu omuntu anoonya irimu aba talina irimu
ng'aginoonya mwaba bagikola batya kitegeeza nti agikusinga aba alina obusobozi obukundira ekibi n'akiteeka mu kifaananyi ky'ekirungi n'okubijjisa ekirungi n'akifaanaganya ng'ekiki n'atuuka n'okyambaza obujulizi kitegereka oba onaabyawula otya togenda kubyawula bw'oyawula kino ekira togenda kukyawula bw'omutebuka olwaleero togenda mutebuka nkya bw'omutebuka ku makya togenda mutebuka luddawa kawungeezi n'olwekyo ebyo byogerwa ahal al-ghurur byogerwa ahal al-ghurur abo abayina ujubu abeemanya abeewulira beeboogera ebigambo bifaanako bwe bityo abeerowooza nti bategeera nnyo era basobola okutebuka ebyo abasomesa bakola batya byabagamba amma ye nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nyingi yatugaana okujja irimu n'okusemberera obusembereza ahla shar singa tulinayo hadithi okujja ku hadithi ya masihi dajjali yali badde tumalira naam nabbi yagamba atya bw'omuwulira emashariki duka ngo daluddawa emagaribi teyagamba bw'obeera ng'oli mukkiriza mulungi nga wasoma bulungi hadithi za masihi dajjal era ng'ozitegeera bulungi ng'omwesimbe mu maaso olugira bwoti gujja mulabirawo nti ono kafir awandikiddwamu wakati we gundi kaf ne fa ne ra naam era nabbi yatugamba nti awarul aini al yumna ka anna aynahu inabatun tafiya nebira ifaanako bwe bityo yatugamba dda nti agenda kolagera nabbi yaga duka miki misinde duse ddiini yo n'atagamba nti jangu omwesimbe mu maaso munoonye gyali omunadhari munoonye gyali omukolo otya omukoleko bino nabiri kitegereka eyo hadithi etumalira nti tuyina kudduka ahla shar naddala ahlu shar singa babeera batusinga obutetenkanya singa babeera batusinga obuki obutetenkanya nga masihi dajjal gw'olyani ku masihi dajjal olyani ku masihi dajjal naye bwakufunza nga tolina gy'okola otya gy'odda kati otunuulira obubonero bw'alina obeere ng'otaasa ki eddiini yo ekyo kimu ekyokubiri qaida ya ahli sunna tefaanana naye ey'abannabbidaa eyo qaida y'abannabbidaa eri mu kibuuzo ekyo naam gwisoma ku buli omu mugjeeko amazima ge omulekere obubuze bwe eyo qaida y'abannabbidaa bwe tugamba bannabbidaa tutegeeza nti nno qaida y'abatalina birevu tugambye qaida y'abannabbidaa tetugambye qaida y'abatalina biki birevu oli asobola okubeera munnabbidaa ng'atembeya qaida eyo ng'ekirevu kiwanvu kitegereka kakati qaida y'abasalafu yeegamba etya eri opposite ku ekyo ife tugamba tinaqbalu alhaqqa min kulli man jaa bihi amazima tugakkiriza ku buli yenna abagakoze eki abagaleese wala natlubu alhaqqa illa min ahlihi wabula tetunoonya mazima kujja tuganoonya ku bannyinigo bokka ebigambo biri byanjawulo byebikukyankalanya biri byaki byanjawulo okukkiriza amazima kirala n'okunoonya amazima kirala okukkiriza amazima kirala n'okunoonya amazima kiki kirala kitegereka okukkiriza amazima tugakkiriza mu buli kitonde kyonna ekigaleeta hatta ne bwabeera mu katoliki n'ayogera amazima ng'ogamba nti mukama owa waggulu nga tugamba nti ayogedde mazima mukama atonyesa enkuba nga tugamba ayogedde mazima kaakati bw'omuwakanya ogenda gamba ki nti mukama atali wa waggulu ogenda gamba nti waliwo omulala atali allah atonyesa enkuba kitegerekese kakati mu katoliki naye ayogedde maki nga tugazaayo nedda tuganywezaawo kitegerekese naye ate tuyinza okusindikawo mu katoliki nti munnange kisa yagambye nti mukama ali waggulu mukama yatonyesa enkuba katugendeko n'embigo tulabe ebintu byabwe basoma nga tutwala dafutari exercise book musana oba pikifeya nga tutuuleeyo nga tuwandiika aljawabu la tetukkirizibwa kugendayo ne bwe tubeera tugamba tugende tuwandike hakku yokka baatu tugibalekere tetukkirizibwa kugendayo kitegereka bulungi lianna alquluba dhaifa washubha khattafa bawla bagamba batya alqulubu dhaifa washubha khattafa
emitima minafu ate shubuha ejja nekubukala nekuyingira. Naam, omusajja amali ennaku 40 yali ani Wasil ibn Ata yamali ennaku 40 nga tasaala. Yagenda wo musajja mbu amunakashe ku masala najja amukuba shubha naddeka n'abali ennaku 40 nga abuusa mu kubeerayo kwa Allah. Ennaku 40 abuusa okubeerayo kwa Allah. N'olwekyo ashubha khattafa shubuhi esobola okubaka n'ekuteeka ewantu n'ekuzingiraawo gwe ngobadde olowooza nti okola otya omalako nnyo. Tetukkiriza mu ddiini yaffe kubeera nga twesembereza abaki abantu ababi mu ddiini. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu nnar. Naam, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum. Bolaba abantu abazanyira mataga Allah subhanahu besambe wa hakadha ayati mpitilivu ahadithi mpitilivu eziri mu sunna. Amma ebigambo by'aba ulama ebyo byasooka okubeera ebiki byasooka okubeera ebiyitirivu. Bannange tetusoma irimu okujja ku muntu gwe tumaze okumatira nti mazima ddala atambuza da'awa ye irimu ye agisomeseza kuhuda ku bulungamu. Hatta ne batumulaba ng'alina eggere kwigamba ng'alinga omusalafu tetumusomaako irimu. Tetusoma ku alinga omusalafu tetumusomaako irimu. Irimu gyosoma ku muntu yeddiini. Irimu gyosoma ku muntu yeddiini. Muhammad bin Sirin kyagamba inna hadha al-ilma diinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ekintu kino kitegeeza ki bannange? Kankikufundize nnyo. Bw'osoma ku muntu mawuledi oba okisomye nga irimu naye nga mu ddiini yo mugenda kubaamu mawuledi. Kitegerekese okisoma nga mu kiraasi nga irimu ate n'obeera nga mu bulamu bwo bulimu ekintu ekyo. Kitegeeza bw'osoma ku muntu mawuledi ogenda kufuuka munnamawuledi. Ate bw'osoma ku muntu nti mawuledi si ya mu ddiini okimusomako nga irimu ne kibeera mu ddiini yo nti mawuledi si ki oba bitegerekese. Naam, wa hakadha. Naam Sheikh, ekibuuzo ekyokubiri sebo. Ekibuuzo ekyokubiri kibadde kigamba kitya? Naam, muntu asobola okubeera nga nzikiriza aba ahli sunnati wal jamaa ng'ate manhaji si ntuufu ye kisoboka bulungi nnyo. Era ekyo kyetuliko ewaffe Uganda abasinga aba ahli sunnati wal jamaa naye manhaji zaffe zirimu olu-ikhwani lungi. Bw'olabanga abasalafu balimu olu-ikhwani lungi, bw'olabanga abasalafu balimu olu-khawariji lungi. Walidhalika kyova olaba nti bangwira okafuwaza likulli man khalafahum nebwegaba masaili ga kusiba lwamuki lwa mukaaga fi ghairi alfarida nebwekuba kutula itikafu takfiri yangu amangu n'okufasaka omuntu. Kati ekyo kisoboka bulungi okubanga omuntu ddala ali kunzikiriza ye aba ahli sunnati wal jamaa naye nga manhaji kiki si ntuufu. Era bangi tulabanga abasalafu nga bakhawariji, bangi tulabanga abasalafu nga bahizbu tahariri, bangi tulabanga abasalafu nga ba-ikhwani. Era bangi tulaba bamekamba abasalafu tulabanga abasalafu nga bawagira ate Irani nga tebawula wakati w'abasunni n'abashia. Bamekabe tuwulira ku malediyo ba imamu fulani baani naye nga ate bawagira bashia. N'olwekyo kyo kyeshinga obungi ewaffe naye nasalullah al-afwa wal-afiya. Tusaba Allah tusobose okulayira nga tusomesa manhaji entuufu abantu babire nga bagitegeera n'okujawula ku manahiji eziri munharifa. Jazakallahu khairan. Kibuuzo ekyokusatu kibadde ki Ibrahim? Kigamba nti si buli mwononefu. Naam. Ekyo kituufu. Si buli mwononefu nti munnabida naye buli munnabida abeera muki? Abeera mwononefu. Kubanga albida lidhati haddiha fusuqu. Bida yo nga yo buki? Bwononefu. Ate waliwo abantu abalina obwononefu nga tebuli mu kiti kya bida.
nga bafusaq ba mudhinibun bosingana abagwa mu bwenzi obwenzi bida obubbi bida riba bida ago mazambi kati bolaba omusajja nga alina amazambi toga nti oyo munnabida lwaki anti ali riba oyo munnabida lwaki anti muyimbi oyo munnabida lwaki asala ebirevu nedda waliwo amazambi nga si bida ate buli bida gabeera maki gabeera mazambi nolikyo buli munnabida abeera mwononefu naye ate si buli mwononefu nti abeera munnabida. Naam Sheikh, kyensobola okwongerako nti munnabida abeera mwonefu ali mu kifaananyi ky'eddiini. Munnabida omwonefu ali mu kifaananyi ky'eddiini nga bwolaba omukubi w'ekitabo ne pasita okugamba olaba nti ono mulogo alugera mu Luwarabu balowooza nti ddiini amatuka n'okugamba nti alogesa Qur'ani nababeera waliwo abakyogera ekyo olirawo ddala abaga nti alogesa Qur'ani. Qur'ani si ddogo era Allah mu aya mpitirivu ng'alaga nti si bigambo byaki bya ddogo wama huwa biqawli kahin. Awulidde n'obujuzi obulala kati njawulo nnene nnyo wakati w'ono omukubi w'ekitabo gwe bayita omuwalimu olusanza n'okuba na imaamu tava ku musaalo. Njawulo nnene nnyo wakati we nani n'omulogo ono amanyiddwa omukubi waki w'ensaasi. Awulidde kati enjawulo eriwo nti oli ali mu buwangwa mu bya buwangwa ate ono ali mu Luwarabu. N'olwekyo kimu ne munnabida omwononefu ali mu kifaananyi ky'eddiini omuntu kyobola bweka musajja omuntu omusiraamu asala n'okusaala omusiraamu asaddaaka omusiraamu afutava na Makka ogamba otya nti muki mwononefu. Ala kulli hal tugezaako kugamba nti omunnabida omwononefu ali mu kifaananyi kyaki ky'eddiini so nga ate si buli mwononefu nti abeera munnaki munnabida. Abamukitegede bulungi amakulu munnabida ashuga kotinga bida yo bwononefu bwe n'eddiini nga bwolaba waliwo empeke ezikaawe ennyo ne kungulu ne bateekako akakola katya akawoomerera kati bida kungulu bateekako ki bateekako kasukaali akali mu kifaananyi kya ddiini. Naam, waffaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.